Mm. 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 Merry Christmas, Ashley. Mm. 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 Ha, selector Paul. Ngenda kujikuba. Selector Paul ngenda kujikuba esimu twogere mu last man. Agomaje mwane gale kam message mba nokukubira popo envano nga nkuletera mu ye. Nenga middle swan large up uno, you know. Cause you me brother for life, brother for a real life, long time. Selector Paul. Straight to one all the ass. Yeah. Acha bati bambuza mbuga chi yakoze. Nigiye gwede katonda abo bamoyo mazi. Huh? Sinakyusa program Selector Paul ngina kusomera mu lasta. Itago liko ita huko kom itago shot ita. Jakuba nkubulira pongenda kuteka mwesimu nga tennakyuka tate first awidea CMwe Katumba Arthur management yange beera wano wa volubale nkwagala nnyo Katumba Arthur ne muganda wange ani Kabugo ali volubale awo maje ga kutaka management nayo beri awo Katumba Arthur Ramusadamu ndi management za baselekita po bali bazikwasi nolabye kite kigenda the radical voza tetenge umula legendary tawumula muganda wange figo ya marafuna injury sijja kuwumula bubagala bampumuza omayita muno omusoke mbabuli ekigenda mu maaso nabagambye bino ebintu by'ekiyaayo byemuleeta mu munyiza basocialize mu sipapa bwani obwo mujje buleete bannammwe temunyumiza obuvubuka wano nzobba ssente lungamba mboli w'amaanyi okola mulimu kimugo sipapa kiyita munno yo Kyagulanyi answer tugenda kugivaako tekindeese okugamba abantu omutima omunafu ng'ogenda agala okumbulookinga ng'ombulookinga okulipootinga Facebook ng'ogifeese ogiripootinga tuli ku Kyagulanyi sigenda kumuvaako era gwe mpagira manyi munyiganyiga n'ebitaliimu Museveni nekamye musanya mutabani we manyi ku video kwe muli temugenda kukola ki tolina kyoyinza kukola Facebook si yogita ka Uganda koze ofuga obumbula tolina kyoyinza kunkula muddere mutisa abantu ali obira no sudi ni jango nzijewo labe bayekerera 165 naba walinze mwe nabe enyale myangu wano olinye wanda take this note temujja kukimaliza kino kye natandise kigenda banjukira mu paka 225 nga nkulwashinga bakulashi kala somesa wempisa wangu tojja kubira wona kuba abantu abawuza tepenge akola baba radical iwange tobirawo because at the end of the day Toya kulaba brighter Uganda, brighter future for our kids and grandkids. So, toyinza kuddawo n'ongamba nti pengo ina kwogera bwoti, pengo ina kwogera bwe. Nina kwogera kusinziira okasobola ko yabufuna oba bufuna. So Cypriano gwe mwagala mu omuto omusosodoti imwe tayina kunywa omusosodoti mwafisaki mmada yena. Munyumiza ba Cypriano wange tebansi Cypriano ngira. Yani.
Mais Cipriano. Vas-y. Amaita muno tandika ekintu kino. Eda muno. Ndabatereza. Nabana bange bankwedda zino zibagia zino zinga zimiji. Muzira abantu za papi koka. Bagambe daddy go singa baweka bankoledde ennyumba muje mugizimbira nze ndi. Yonjiridde gwe mbugo buyumba bubode mufuga yombanjiridde ennyumba gye mwewanyisa. Nja munno. Ndo message njagala genda kuli mwakizi wa Museveni yenna. Nguwagira Museveni no message genda video muzikwate muziteeke. Ade mugenda kula zingina kubuulira kigenda okuddako. Plan B genda kugibabuulira. Lwero wengendo babulira plan B tuzaako just in case Museveni agezaako kukwata ku bululu. Tulina plan mbwe kameze na WhatsApp group gyemberamu deadly. Ne kusufu era nze kagwe bateeka musubira WhatsApp group yagimanyi kweka kensa. Tedi muntu enagimanyi wano mabloga abasigadde. Unless ngo bada approve kino kintu kikobidde banga, that is when they can trust you. Nze kya nesigisa okuteka mu WhatsApp group kuba bazze bannetegereza kuva ku Besigye. Mwinzo okuba naka bino kese ne bamanya dambera ku muzuli zibanda byaddanga ndi ku side wakanya Museveni kuva dda awo mazisi baagala. Era ne bandeka mu WhatsApp group ka abasajja sijja kujogera bagita batumika kensa yanjimanyi. Ne plan binge na jiba bulira. Bino biri muno okuyiwa omusaayi. Bino biri mu okuyiwa omusaayi. Party esoko kubere ya amani. Nziramu party esoko yo mna Uganda yakatanga okunegatako tujirina already victory yo wende wiri yenga Bobi Wine yali dedda Museveni akalulu. Nziramu yenga Bobi Wine yali dedda Museveni ngera abale badde bakuba Museveni bamuwangula. Era Museveni abantu bazze bamuwangula ebbanga dene. So gwe mna Uganda aba video yange eno kimanyi bulungi nyo kati Museveni already muwangule. Na yetu wina party ekyatulemye okubeera nga tugenda mu State House mwenda mugimanyi. Eno party si ya Bobi Wine eddako. Eno party yo nanga gwe nange. Eno party esigadde the only remaining part okulaba nga tugenda mu State House gwogirinako omukono tune. Mbuza yeriwa. Okasudde. Akalulu okasudde. Maluteka entongoli. Nsonda busagwa. Mama sonda busagwa. Leo nikavuodi kakamuka sipa. Moyo kanedda ku muzuli. Ya utulera njuli ndetadde mutu. Muna Uganda munange nagwe mazali wana alaba video eno. Boboli wa NRM mungo osubire na mu video mazo gaundi mugenda kulaiza president Museveni kikafuwe. Guno omujiji ogwazze ogwa Bobi Wine tewali kugenda kulaiza Museveni nti nalidda akalulu. Nze nabagamba abantu abakulu babawogira ku politics we Uganda si basiru abana Uganda babagamba Uganda will never be the same again. Everyone gura bayogeza in tongues ainako idea what to erupt. Bagenda gamba penga atisa abana Uganda bakuma muliro. Nze mbabulira this is the only year and the only time, the only situation when a Ugandan will be intolerant. Singa enyale mwebera kekintu kyebekoze ne bakalulu. Let me ask you a few questions go zero answer. Wena kumbulira kalugwejuzamu. They said before. Bobi Wine tajafuna sente za campaign. Baga Bobi Wine agenda funa sente za campaign. Where is Bobi Wine today? Campaign is it to say where's Bobi Wine today? And there's the funding there. The answer is anonymous. Teri amanyi Bobi Wine amufandinga. Doesn't that raise your eyebrow? Tekasi chekisitula bukowe kowe no webuza. Mwana yinchola namteeka mu sente. Buli kulonda konna okubadde mu Uganda buli presidential aspirant abaddeko n'abamufandinga. Today question yo musajja gwe bayita Bobi Wine amufandinga ekyababuze.
era musubira muyinza okukwata mu kalulu kano. Ngamba Museveni sebo mubo wammana mwenda abawagira NRM kuba mubo wagira NRM mubira wammana era okyasubiramu essuubi okukwata mu kalunga ne gwe weesimbewo tumanya muteekamu ssente naye nga mmwe mwonoonye ssente z'omuwi w'omusolo muzifukumuludde mukana akalulu ne gwe mulwanisa ali omu temumanyi najjajja ssente mwagamba talina budget talina ssente talina structures tutuuse ku kalulu byonna bibakobi akulaga nti alina ssente zigenda mu campaign okulisa ttiimu ye ne gye mumustopingira eyo akulaga nti era strategy zaakozesa mutandisa okuzirabako era mukyabuuza ekyokubiri. Information is power. My work is just to give information and disappear. Teri kirala kyonna. Teri kirala kyonna. Nalabye omulambo gwa Sipapa gwakoze video genda gamba abantu nti penge mu Sears. Gwasasudde abavubuka ne bagamba nti penge mu Sears. Kati nze okwogera ku Sipapa ngenda kuba mmala biseera. Naye anyway, nyinza omwoyo ku katayima akatonotono. Nti Sipapa abo woli Brian White yaliwo. Let me tell you these things. Kauma bagenda okumutta, I got a phone call. Nali one when Kauma was gonna get massacred. But then I was still under Brian White Foundation. Muzikira bulungi nnyo. Era abantu mubuuza mbu penge ategeera nti gonna murder someone. Si change made them because some unu mwamanya nti ngenda bajja nekola post gamba someone will die neji deleting. Because these are the fools that put me in their WhatsApp group before. Nemanya plani zaabwe. Era nize nimbagamba nti bagenda kutta. The plan was to kill Bobi Wine by then. Kati Sipapa ekimubonyabonya kiri ekintu kimutobanga ne ssente n'ogula erinnya. Kati nze erinnya tenze ndi musajja mwakuzaana nnyo siguze erinnya ndi mazima ganyimirizaawo. Sipapa needs to buy a name and status okubeera nga nze siguze erinnya. Waliwo bali kutoba n'erinnya bafunyeyo akanyanya n'abo abatobye nako bali eyo bali ku TV bagulu balyongere terinnya tebalyongerako. Once you make a name, you make a name. Oba olikoze otya olikoze otya. I am the glorified Luciferian of all planets. Nemu Jupiter n'otuukayo. So when ndalabye yakubye omuntu omukulu nti promoter wa Bobi Wine avumye sije kuta Cyprian. Nkidda mu Cyprian agenga ali mmana. Neze si promoter wa Bobi Wine. Ndi muwagizi wa Bobi Wine, quote me right. Mpagira Bobi Wine simunoonyeza kalulu. So mwageze muwandika kati kisinga okumusesa. First of all, you're not going to see Bobi Wine saying big up peng oba collaborate. Because Bobi Wine chikola knows that I'm not going to president in Gachari MOP. That's when Bobi Wine wished me his birthday. My birthday, rather. Kuolo yena I'm posting. That was when Bobi Wine yanjagaliza mazali wa malungi kuolo. And my photo still there. Yeah. Ne muganda omulala nanjagaliza gamba penge nkwagaliza mazali wa malungi. For me, that's an achievement when a president of this generation that we believe in and take out ngamba ya peng. More blessings, more life. You understand? Zekatina when natuka sichayo na matoke pichinga umutuguza anti what is your wish? Wala bagamba anti bagala bugaga. I don't see wishing anti bugaga sawa. When Bobi Wine the president, we kira kumachela gamba anti alright. The general at Facebook me have to wish him a happy birthday. For me that's the greatest achievement of all times. So nyemeza ambate sanze Museveni. Yo mama kwata munga unaba yakatawaza nabera ngakute mu managa na mukwata muguni kasabala mamugamba ngeno kwata mukulembeza omujja Museveni. Ana my thing that. Yeah. Nonzi kasaba Bobi Wine andeka ngamba anti general you run the world. Happy birthday general. Nze kunze chiba chimmala. So to dawo kunsubiza gwe Sipapa muyinza okuloza musubira mbondo. Sisi nsubira mbugaga nze nja kufa de bwenti blast. Kwakati emyaka gye gisobola gaggawala kino kikuddamu emyaka gye ndimu tegisobola kugaggala Museveni yankonyakonya ddamu obwavu bumpunya ne mmatako because emyaka gye nandibadde nagaggawalira Museveni yagizanyiramu n'abeera nga ssente zonna ziwadde famire bazibbe abo basoda abamazi ensonga kinagambye sodo omunoonyere mukwate kugenda mukuba ebyo ebinnya yoma so me alright togezaako n'olowooza nti ngenda kukozesa agasente za Museveni me alright me there. I'm not complaining about anything. The me life sort out because Bobi Wine ngamba nti ya general ya thing top go singa mchine chini ngamba alright kati zoyinza kungamba mugenda kunsubira wa Museveni mbu njagala sente when Bobi so bado kudda kumulama nkugamba mwenda bamazaba akubye omutwe ogu nti penge batadde ekifaananyi kya Bobi Wine ne mutaka kecha mbira bye has been circulating the anyali propagandist ndinavume Dr. Cyprian n'ekigo kyonna ngenda kukiruma nkikubi ku ttaka nkwatire bwoyi bikisoboka ngenda kukwata kola video endala nkufungula abasajja bange abezza n'abasajja ba Facebook babakwata boda ba Cyprian bakwata obu Eucharistia babasonseke mu mani ekikumbi kibateeke mu matako buli ali mu kigo ekyo kya Cyprian kyali era kola video baddukemu nzo mbuli aba Cyprian nkole kizo ndise disembo simanyi njogedde ko basikule nze ondise disembo bona abasajja abakola mu Bible tebalina bani bakola mu Bible nzinzo okutya ekigo if you look into my eyes ozanzinzo okufeekibo ekigo ensolo okutya abe ekigo
nja kukola n'endala n'obuwukalisiti obwo bugatigati bwe muli obwe bakolera waliri kunaku manti obwo bw'ekicupuli yenzenye n'ali oligino basajja baffe batadde ne mu Catholic Church na ne Christianity yabeera kali akawukalisiti akatuufu ye n'abasooka abawaka n'abugwatigati ebijaabu ne bakolera kunaku manti babbala ne kanisa bagiryako omuliro ng'onyumiza obusajjasajja obwo kwambadde ebigalo biri bunoonya sente mu Museveni meeting alright nzira mu sinoonyeza Bobi Wine kalulwala nze mpagira Bobi Wine naye nina n'abantu bangi abakola kyenkola okuba nti baagala Bobi Wine tetumunoonyeza kalulu sinoonyeza Bobi Wine kalulu wabula ndi wano okwenyemereza mu buwagizi bwe nina obwa Bobi Wine siri mu ttiimu ya Bobi Wine tannondanga nako musiri ne mawulira kungagala ku linnya lyange nti Bobi Tipenge correspondent wa NUP siriimu omuyise mu siru mumanyira Rashid nkwagala nnyo muganda nga Barcelona nzija muganda wange tulabe ku Messi nga gusambala bino bibiruma si papa mbu alina ssente yasobola okugenda i Mulungu ne life ndagivaamu mbu simanyi bungenze Mulungu mbabagagga bikweta bakunganira mu yungu bakukwata bu video okubateeka ezitano ganze kuyizibwa kubateeka nyama simanyi otamale bakanyama si papa zira ini ndagivaamu muganda wange sente ozirira Mulungu ate mu kicho olidde mbu ndidde enkoko namba simanyi n'embizi mba okwekulya essente n'olusanya lw'amayirungi Mulungu mbulya ssente jangu okugenda olabe ku zibaasona nga zisamba zitanta Monica nga zikuba zi Valencia nsiba nzira babuuza abaziwa Rashidi jangu olabe ku bintu ng'eba Meso balabone kukola be ku Jennifer Lopez nga bambadde ziranjali ya muweta mugagga only thing choyina mu nyumba kye kyangu ekiganda nga naye weyita mugagga kicho funyo mu Museveni lokuba nti kyodawo noyogera mu nyonyo kyowenyumiriza mu Museveni nti bali bagenda okwokyeza ebipiira simanyi mu ministers gara simanyi ministers area Museveni simanyi patro ekutaasa patro okutaasa kolo kwataddemu ekipiira kitegeeza nti muno Museveni akwagala nnyo Katonda ali akuwadde buwi chance olokoke gwe maze otegere nti n'okubeera ng'osima ebituli mu nnyumba z'abantu you could do better singa owagira omuntu ajjako obukulembeze buno kuba ekyali kikubbiseera bwavu otherwise oyinza kuŋŋamba ekikubbiseera bwavu okitegeera gwe matako jangu olabe ku bintu olina ka passport ke kali tekatambulangako just newamu egyogenda tubeerangayo you're just there man full idiot jangu otambulemu wano nze nja balabisa mwenna todagamba kuyita nti oli mugagga oli omugagga awonya akamwa oli omugagga abeerawo n'abanga awonya akamwa ogenda kuŋŋamba munakyo kitambo mpewo zikulinnya bulinnya ne zikubeera ngo zikuwunyisa akamwa mbwe empewo z'ekika zikulinnya bulinnya toyina sente ziyinza kubeera ng'osobola okugoba ekyo ekirwadde mazzi jangu sajjaliza enkovu tuziggyeko wano e Bulaaya oba olina essente era munyoga abanyojoza abana Uganda abali e Uganda nti nze nina ssente ko olina ssente zaawa mbuna oyo mugagga si papa omugagga basiba ku anikati kalakati mubiri kuzisikala nze wenge toli mugagga olina n'insurance gwe matako tell me insurance company bagiyita bakyeso ko tubule sente bagiyirira ngwe bakwokya ebipiira if your life is really insured buli nkuba kyeyo ina kabiri Saudi Arabia singa oyo matako because your life is insured ngonyumiza mboyo mugagga naye ogenzo oganda abantu Tipenga ali ebisiya obakunganyiza mbo bayimbise national anthem Tipenga bakize linnya lyange likusasuza ssente okuti bambi abanakyalo nabyo batadde mu kamera bwadde ebitwalo ebiri nti bakiddemu olabye wenzito wagwe mazi nenze nyikatikati zenkogereko eno mu Bulaaya zenkogereko ngani sinera bwenyinza kwogera ko leta linnya lyo mu bazungu bana abaswidi abakola zimotoka zivoluvu ogala banzijeko empapula bajja kuŋŋamba kiki enjagala okula just the word is bajja gamba naga kuleta bya terrorism you cannot say anything about me again brother nenze kirungi nnyo nti nze okukozesa okutambuza kampeni ya Museveni bana okuta abakazi ba filimi nze bondo balenze mubaddemu ekigambo nti Penge kola bwoti uli wenzitowa ndizo mpa n'obudde onsasuza abantu ino basasula okugera ku linnya nenze gwe tonsobola gege bayita amaanyi g'abantu nange nondolo amaanyi g'abantu natandikanga nange nali nsobola okubeera nga nziba nenze natya janjawula kuggweze sola sima kinnya nze kyonsinga kujja sitiro ya kuteekayo omutwe buwuti gwe kuba tetunula oba abantu tubbe twakwesanga edda kubeera awo baakasimu n'omugamba baakabbye n'okatunda ku muntu otamuwa ssente gwe kyonsinza kiri kimu si papa just nti gwolina leeteekayo omutwe oba baguteme wadde baguteme naye gwe kasita oteekayo osima ne wabanga oyisaayo omutwe gwe guyingirawo obuyingizi nti gwolidde edirotta nze sitta gwolidde edirotta nze sitta owulidde genda obuze bonna bakusaasira bajja kuwulira boosiiba ogira saasira bonna abaatalaga emmana akira ku makya nagamba bagira Museveni basajja bali mu State House bamuzina buzinyi jasi atandaba boss bamuzinisa bino ebigera n'ekigere kino ekigere ekisajja wenzo oteeka akasolo seruga wateeka akasolo yalwala namujinga era okajjako nakamyuse wenzo oteeka akasolo mu kusaasira era omuteekayo ekigere ekisajja n'obeeranga musajja bamuteekayo ebigere ebisajja abalango bali eri abakuma besefusi
ngonyumiza bakusasi tulungi ya group jota bali mu bakusasi kiki nnyo kyongamba lero kyakwata nnyo kwayo kyakatwa ndanse osanze nofuna kwaya linnya lendezo kwetera kwagera funira abantu kyalo kirambo kisasuli kuyimba linnya lyange go filiminge orozji wiruto ekiyu tunuli abantu boba nabo bakusasira bamuzinisa kigere kisajja teka oluga ulinza no go masiri ali muli ne messe kubira round about kicho ogamba kugoyizo teka seroza kiseruga bamuteka butesa bakusasira kwata bawe namuteka mu ntebe yafuka baby gundi abira bubeza onabira nga asoma bitabu kubira nga nabirira bana abira nabikwa iPad bikoze bicho bamuteka ozoro dambe bamuteka butesa bomubuza starter wabacho lubimba bwaga na auza anti bamurogettalo taro kiri bakoluga gwe seruga sebozuko kwe kikazi kyakudawa bamu byokwesiriwaza Mati bami yagera naronya sego tobuza mukazi jajja sente zimanya abakazi banje abaleta sente wakana abasajja basirise babagulya bugulizi jini na iPad kati gwo omusajja omukulu bakyakuteeka ko iPad mbola beka tunes baye buno iPad buno naye sebo lyawo munaye omusawo muyimbi seruga asiba wakamba onkuza abaana olimba bakujjako sebo ajja inawo nyo obutungulu wo mu state house nawe nateekawo emmana n'ozina ogamba laba bino ebisirusiru mbwa bakuleetera sente kuzinsa kigere kisajja omukazi gwe wasa mu lujjudde wano mayinja namuvaako oyinza otya okuvuma ensinga mukazi wasiba ku Mildy May bagabayo kidiguli PhD mukazi wasiba ku Mildy May wali entebe bagabayo ddagala ki asimanyi gwe bayita Aisha gyasiiba musajja watwaliri kati ate waleeta obuzibu nokongeramu obusagwa mukwatiremu motoka nezikamu akasagwa badde nkyakugamba bano abasawo betulina ennaku zino nabo banyiivu tebakyabasasula ssente abantu banyiganyigadde abasawo tebakyabawa ssente abasawo nabo bakambwe buli muntu yenna mukambwe kati buli omu mukambwe kati n'omusawo nyina abadde akola ku mukazi watandisi yazinda wankwabye omukazi akati olabadde akagula 15,000 kati bakatadde ku mutwalo kuba akimanyi ssente ozijja yajja nakakusaba akakadde laba Aisha bagenda okwaluka mu mmotoka mukuba mu jjaamu mukazi wa Aisha atuuse okwaluka mu jjaamu kuba kati gyalagana obudde olwagenda bomusira abasawo bategeera ssente ozijja naye nga zirwa zojjayo musajja wa oliawo ogulu badde akatuka kulinga ekifugi ky'ekisu oliawo naye nga tulina ssente bakujja babajjo bakuzunza buzunzi Aisha atuuse okwaluka mu jjaamu naye nga ate Aisha oyo waliwo omutwala bwe bwayina akuyimbira ku kubanjula kwe mazigwe butasiima ne Aisha ajanze okuwaluka agenda kutuwalukira mu jjaamu ng'agenda ku Mildy May okufuna eddagala butasiima nze nkubuulidde gundi mugagga yali atambulewa nze njagala ngambe nti waliwo omugagga Uganda enkyambulo esanga enniyo kati lirindi tugisale gundi waba mugagga masipa bamugagga sale ticket tugende niyo kusazo twabasookayo ajagamba ntanti goli mutuze wa Europe nze ndakuganda mazi utale utanikira tukusanga mitya ndukusonseka emizingo nnyo manyomo wate utuplan bito najiule ne tugenda kujogera temine kye muyinza kukola mwenna Bobi Wine mbalabi kati mutide n'omusajja atanze n'okugenda side esiba gye waje bamuzaala igomba musopinge Bobi Wine gomba gye bamuzaala kanoni muli bamazi mwenye kinzo okuva mu gwanga muno ate basajja mwe muli basosozi nga siraba ngati ya gasi yalimbala mbala wazi peaceful basajja mwera mu kuba mbaganda bomo n'emikka gy'obutwa bana basajja bikyali mu ssebo na terrorism bana basajja ba Museveni basajja babinyo imbala Bobi Wine abadde ne mukazi we kibadde wadde kati ya gasi nakam wacha mala kutuuka gomba kanoni bana abasajja abasosozi tiya gasi bamukuba mbalugwana n'abaganda Olid walida nakazi bene namuulira omukazi asinga okubeera ow'amaanyi bwe nali neegombedda nanse naye mupulidde kuvadde ati kikali kisalida nakazi bwe tuyagala Bobi Wine mwana sikutegeera falida ate ngobadde mukazi wa Gonja mwana simanyi nsonga kyogala Bobi Wine nina sita mwana Bobi aliwo okubeera ng'aleeta ensingo tolina kubeera ng'oferebwa omusajja nga Kadamu ng'akuuta tooyi mwana abeereera akwata omulabu n'amusonse ku olugalo kuba kati wafuna omusajja cowboy gwafuna wano bakulima nti nno musawo yes yali musawo naye nga kugolimba obusawo yali akola bwali bulala yali just ayonja amabiina g'abawalabu bana abawalabu balina kye bayita anzam
anzamu omwalabu wamulya ebeeranga chapati anzamu zibakwata mu lubuto kati waliwo abanayuganda ebatwala ennaku ezo ng'oba osobola lusi munayuganda bapatisange anzamu omunawalabu olina omukuba omukono ng'ente ennyini ng'ogenda ogikuba ngula abasawo abasawo bakwakuba ente omukono kati yagamba dokita naye ng'omulawo mulimu gwa yali yakuba bawalabu mikono walabu omukuba omukono gwe kumute gusonseka munyo n'abeera ng'asooka okubeera nga azamu afulubutukayo so kyegamba dokita wali olina okinoonyerezaamu naye manyi wasoma journalism nti onoonyerezaamu ne tewanoonyereza so olwo ate nayingira kubeera g'oyingira zino nsonga za Bobi Wine kuba zino nkulu nnyo zino zisinga wamusaba maze nabeereko n'abantu ba kampu y'omulasita mwana musajja akugamba ali mu kampeni g'omwagala muno soye muno mwoyo programu bagita simanyi muntu w'abantu muntu wakibotuza abantu nakugamba interview njagikuwa ne gwe okuba nti gwe watwala nti gwe programu yo y'amaanyi nnyo nti woomina omuyitira nti wajja Bobi Wine yakyuka kyako ntasobola kubeera nga eva bira simanyi ku muntu w'abantu anoonya akalulu gwa musaba interview atabuka butabuzi nakuwa schedule nga weemiridde tasobola kubeera ku TV ninakugamba bali ba mukalulu ajja kuwa interview sibanyi wakizibanyiza otandise okubeeraawo ojubisa Bobi Wine ojubisa Bebe Cool rather oliwo omusajja akugamba dokita naye ng'omukono omulamu gundi gwakola omulimu gwe kuba nti nno yakwata abazamu n'abawonya kituufu omuwalabu olina omukuba omukono mu matako okuba ng'asooka eŋŋano eyo so gy'emirimu gyaliwo yagana bwanyi kugamba nti nno munnanga bwalabu nze mbagende emabega ne mbakuba emikono baba balidde ki emmere yazamu ne babaga basobola okubeera nga badda buzibu era kati bino ebintu totegeera butegeezi naye omuntu nga journalist ate kuba kati obeera fulaga beera n'omuwalabu ennyini wobeera nga saa zino tugabe Farida tulese nga Davido najja ku show okubeera nga oba agenda kubeera nga ogwo interviewinga kitegeeza guli fulaga beera ba interview wa be Uganda oba TV personality naye kiba tosobola ku identify nga musajja musawo ng'omusawo asobola okuwonya abantu n'omuntu akuba obukubi bagiyita emmeeme awonya abalwadde b'emmeeme mulabu omuwonya batya alwadde emmeeme mulabu mmeeme musawo walabu abasoose emmeeme olwanzamu era ommeeme we mmeeme musoose balina muteekawo obuteesi mukono so muli wa cowboy bonga sente bazikoze bati bali masanganzire mbawalabu yakwati kujja yaveera from nowhere navumbika omuwalabu omukono ezo sente nazikola naye ng'olina omukwata paka bagamba owuli akataago ng'omukono ogusikayo kuweza okuva nezimanyi zisembise kirwa kanaalo n'ozikulayo zonna so bakugamba oba okuba omuwalabu omukono bw'owulira akataago ojjayo omukono kiba kitegeeza nti otuse ku byenda awo obusabu bumansa era obu n'obalaba nuze cowboy yajjaawo alimu oluzimba zibagamba otaliimu ddambero ya mujimu tagenda nko mujimu ogw'omukono si gwa mujimu alina okubaako babuwalabu omukono naye gwe wawulira dokita n'ogwirana olaba ebyavaamu byebyo kati gwe saawa zino ogamba nti nogala kumanyira Bobi Wine kino kirala mukwano okwagala nnyo ate nakazi bwe kuba okimanyi beera ku buno ovuukavuuka buno gwenda busiba enviiri zibe mu bulunokke kati ebintu ebyo byosobola ebyo manyi buluno bikoze ebiti ebyo kati gwe byosobola ebyo byosobola ebyo naye bino ebintu bya this is national governance ogenda kusanga obuzibu nze nkuwulidde bino ebintu nakwabo bakujja okugira sebe mwena bagambye bakube engalo bujjayo busemezise kyula kanaalo zonna ozikuulayo ebyo gasi ebyo gasi mbu wafuna dokita buuza dokita dokita kuki bebe nagamba Leema nagamba Leema teyawulira benagambira ddala Leema ere matawe agamba nno Leema alowooza nti simwagala naye Leema mwagala kuba mu gavumenti naye Leema oyo nagamba Leema every Ugandan female Ugandan is happy for you kino nkyogeza ku mutima mulungi nagamba namakula buli mukazi Uganda yali alonye obaddeko mu relationship ng'omusajja amunafuya obanga ana abusive relationship anga tekola ninga yetaaga okufunayo omubeezi amusanyusa oba mu-appreciatinga nga ye tudde buli Munnayuganda oyo musanyufu ku lulwo naye temwanfuna naye ne mugamba however ekintu kyo bwe kinaaba ng'okijje mu kyamaka mbwe yakulaga ku Kenzo Elisa Musuuza nti is less than a man omutaddeko omusajja bw'oba okyekoledde nga gwe kusanyuka it is okay bw'okikolera Kenzo omusajja ogenda mufuula dda Gasiya mwanvuma today when I look at Dr. Hamuza bamuzinsa Sankalebwa Leema anabo video wateekayo nga Dr. Hamuza azina Sankalebwa let me tell you this you people I can tell a third relationship when I look at one nzisiri musajja musiru and I can tell a woman who's fighting very hard to promote a man niba tebyetaagisa I can tell kati kyava nkuba nti nno omukyala yasanyuka omukyala ne yeesanga nga yatomera mukko kayala
kati alina okukipinga omusajja amututte bamusiiza obusamma simanyi mati baba amutaddemu kalimbwe mu nviiri amusaze mutandisizesize n'obulo simanyi enviiri zimasemase abeerembu simanyi amuteka ku grade Edrisa Musuuza. You cannot compete with a MTV material. Edrisa Musuuza has nothing like many responsibilities. Edrisa Musuuza asobola okukozesa ensobi amuzoyo kati wakati Edrisa Musuuza yakimanyi nti cowboy staff na sente Lema yo Richard and Mbazibani kati bino byonna Kenza abiraba abimanyi nene mmanya waliwo ekigwe ekigenda okujja te kya flood nakulabyo zinyisa omusajja Sankalibwa and I know many things are yet to come. Era hamuzi yange bagenda bagamba yazenga mu bitiibwa mu dokita bwe tunaatuuka awo tutuuse ku mazina ga Sankalibwa and I'm telling you this ero mukitwale nti mukikwate ku pengi Amuza today Amuza gwe nabagamba ize mbagamba ebintu mujja kubijjukira mu myaka egi ngamuza bamusuddewo. The Hamuza today you see basigo obusamu no bamusaze ebirevu ina chenyi bakinonyeza contract ofuna lula ofuna byenyi by'okusala oyo the Hamuza you see gwe mwakubiranga enduru mu Dr. Hamuza ekisooka muno nyereza nnyo relationship ng'empagirwaga yali ku gundi abasinga bafudde nze kasita Hamuza atayafa Hamuza kati manyi waki Hamuza is desperate seka Hamuza atayafa mukama musonyiwe byamusobako abasajja bonna abawagira obufumbo buno bonna bali matankane Lema sigadora namunigina kirumira abantu bamubanja nawulira kati n'enkoko sawa zire muganda wange tekyamuwumira buli muntu yena ali mu kabondo k'abasebunya bamuddukamu ko hamu akyali ina anoonya abatta nerumbu ya mubuzi mbuya kati abakoze abadde anoonya lumbu ya kumutta hamu kati nerumbu ya mubuzi kati yanga bonna tuli abantu balibera bawagira Lema bonna balina ebizibu byabwe kati Lema asigaddaawo nagamba yali afuna omusajja singa kyali kuyenga yiye kimukolera natakikuba nnyo musu buli wokikuba Musuuza it will cost you because buli wopanga olubera ng'omulisa omusajja le Musuuza will be nominated buli wokati Musuuza nawulidde ali kugunda agenda kubeera ku do you know what they call Afro Nation ebiri potigeyo fe tugibeerako wano mu Europe ye festival esinga okubeera ey'amaanyi wa Musuuza agenda kubeera performing where is Hamuza n'embaga erikono gise 15 mu Uganda taliyo yakolera wa mukazi sobola gwali yakutte mu kasoro idea that any woman to come ngambere kwenda kungamba mu Evelyn Namulondo kino kinde tongamba ntino Amuza ino kubanga ozina Namulondo because tiri mukazi jinde yali azeo na confess yati ndo doctor gwo mukolako taliyo ana idea wali omukazi omulala yandaga nti omusajja yali amukutte mu kasoro muwona era kwata mukako wekana ka Evelyn Namulondo whereby Evelyn Namulondo mugwano gusiyuko na hivi misino ja akaluba kati fe tufunya migongo leave people's relationship alone nani zikate wenatuka tebakyanganga kanga kimuntu ogira ku relationship nzijuza tekati njogere ku basumba tende relationship okumanya okujja ko nga wayonka amabere gambwa seminary nzogeddeko ebigombi kubye mitadde wansi mbate leave relationships wawo izo okusinga okukyala kugamba insene ndamata nze ndemo okugira kwa bataleko obusamu gundi wasala ebirevu nze mbati nga tesobola okwogera ku basosolo dooti nga nemunange ndakulibwa mu kigu omwana musiru. Don't talk about people's relationships nga nsobola okwogera ku bigu buli relationship akasobola okutuuka leero n'asobola wadde abasanga Lema bamuzindide ku stage oba babajjo bamukwamba bamuzindidde eri mu tenti yagala te okumumanyira naawe uyo bali sinestant mbuno mbumawo yagala mukazi w'omusajja we mawo ayinza okuzina walina mawo azinaani oyo mawo musajja Museveni basooka okukwata okuguza essente mawo be basajja abatunda dda FDC mawo tayagala Bobi Wine obulamu bwa mawo tayagala Bobi Wine ene person nga wagira DP leero yakyasiza okubeera enemy of state waliwo omuntu awagira NRM gundi bagita bacha DP nga wagira Bobi Wine tebagala Bobi Wine abo bonna Bobi Wine bakubadde ekigo nosanga kaleka mwine mbaye megala kadeka nkuma ka blog akamenga big eye magazine nakebende mifana mu ka meeting Jennifer Musimanyi Janet Museveni my dear I met Babi Kyagulanyi n'ekifana kirene nagenda omupostinga I met Babi Kyagulanyi nalindidde ku swani yemu ne Babi Kyagulanyi buli omukazi asinga Babi Kyagulanyi tidde okubeera leero nga waama influential bakyambuli abashala mwana abachakachaka abamazi ayaba n'exemple le woman here gwenyizo gamba nti wendiza lo mwana njagala abeere ngoyo omiriza Jennifer Kazizo yasomawa yasomawa na meeting Museveni na meeting Babi waliwo omukazi asinga Babi today je Oprah we city
mu meeting mwenna be mu meeting bonna be mu meeting abakazi bwoba toyina kifaananyi na Babi oli ku maze kino nkiddamu bwoba to meeting nga Babi oli ku maze bananzo teka kifaananyi kyo ne Babi bonna meeting amasaka alina bufaananyi bwa Museveni bano bugundi bwa Big Eye magazine nekana akavuga kale kagala kummanyira kana akavuga kana kakola ku NBS oba NTV kana mege kana ka journalist kana journalist kana State House ke werera na hebe kagamba they should ban such guys who use profanity gendo gambe profanity okuyenga jugambe nnyo kana kumege kana kavuga kana kanyankola kabira mno Museveni kakuze nnyo kubira ku NTV kaola kasajja kabira ku NTV akakamaza kabira kagenda kagoberera ebintu bya Museveni. I met Babi myself ogenda kungamba ki meeting amukyala Museveni kuki ameeting ne basipa poyo nzeja bamuyita mugume oba ye muguyani oyo nako kale kagala kummanyira gwezo kyogezaako n'omumanyira nze journalism gwasoma sigwe nasoma togezaako n'omumanyira bakekanga wala kasajja kali awo kanyangu kwa Rwanda keka kanale mugume au kamazi naye kawoza amayuza papa kale kanale mugume nako tulinde we nawe nolinga amazi koyiza kukola kingu Lucifer obukole ki Lucifer zobide kusereza State House Ala mugume nja Christmas monsi yangu Anga membo keizo obujina nawo bwali osikogera kako kajina njagira ko obukeizo obujina jina tunyo kabe ko bebe danga kajina nnyo kwanza ndabya abasajja babadde wala meeting ne bakuba nembe basa ngumuli obujina mbokeizo obujina nawe buno bujina utundula obusagala to budamu mbeka mu video yangu obugende butalire obunyire ya mutako. What is your biggest achievement in Munasanga Katikiro? Katikira siba atambula mu Sauli yake ekiro mulaba makoti ne kira siba isazidiyo. Mbaye meti Katikiro huzi Katikiro. Na siba atambula zidiyo mu kikuwone mu Sauli yako jo meetings enyo zate personally. Mu office abira mu masuti ekira birambira. Nje na meeting Babi gendo fe gwaita Thunderman. Ameti Babi kyagula. Fast rally kubbe. Na ngola. Na meeting Babi nze manyi Babi kyagenda okubeera mu mwezi gumu. Seta usinjirinya yabu kolokolo. Ana ngambe ngaya bobi. Akale nyoko gaya. Siwa bujina budenze sikwata kajina bujina mbulekeyo bugendeyo mana bagude ku YouTube channel tebagala kukola ndi buli mwagenda ku YouTube channel mbusabu mwike kigambo subscribe tukole tutia temuyina internet mwe muteka abantu ku YouTube bumunonya sente mfuna mu $10. Ate n'ekyo mwagala okukola lwakitegedde kino ekyenyingidde mu mipiira kabwe bige bizibu namanyi kuddagala lyokubanga manyi no line ekwate ku kinege paka ku goni ndi bulingo obusundo bwankubyeko mwa paka wanyu choba toilet zenstamako nege bitanso kunsiyo ina sina myade n'omulema mu nyumba ne bwanna munigira nekyo kiggwa
nkimala nze sofa erimu obutuli bwange bumala nabuteekamu bwe yajja ngamba abaana be bagisima naye nga ate mwenkimalira naye nga Merry Christmas baganda bange ate sagala mubeeremu sitole zonna sagala mubeeremu sitole zonna bagaaye temuvuga ate endiima kirina okuba nga kikwafu sagala ate nkubuuza ozanye biki anze gyendi naye ngerawo mukimanyi nti bani bisijja gisootola banange ani amanyi emusiru kigyali kambireko n'abantu benjagala okubeera nga kati kutumira session etandise ngenda kutumira ku bantu mbere nga njagaliza abantu Christmas njala abantu 5 okusooka gwensooka okuyita genda kunyiga ati random religious leader ngenda kuze mumbulireyo komu mubatya nnyo nammwe mwatya nnyo nitaddeko epeesa eriyita njala abantu 5 tubabuuzeeko batubule Christmas plan zaabwe tewali bishop wanayinza kusalawo na bishop munagani namwe baseeka munagani seeka ali omu naafa basigadde babbi baseera nze ne mukwano gwa seeka kuti ne seeka kiti naye namugamba adde mulayini tatereera bagamba eyuzi ddito ani gootuza mu bbaafu sebo neddito emusiri kyajja asooke tube ku kibuuzi muganda wange oyo njala mwagaliza omwaka wano emusiri kyaliwa taliiko kasooke njagalizeeyo abantu 5 omwaka akwata yakwata takwata Halo. Halo. Hello. Nga sikulaba face nga ogikwese mukwano. Oliwa? Ndi waka. Mama onjogera nani? Nze bampita Chanto. Yeah. So mbajala kuwishinga abaana bonna aba People Power. N'aba NRM bonna. Gamba Merry Christmas and a prosperous New Year. Nti mbagala nnyo temuva ku mulamwa sigale mu struggle. Njagala nnyo n'okugumya antikaduuka. Naye tumuwulidde owokubiri kamuyite mpita buyisi nkona bukoonyi naba NRM abatumidde ono tajja kusoboka kampiteyo omulala nsooka abakyala bangi abalekka layini anegema mpita I wish my next commander nga tetumulaba ayeebazibwe ACS gema mpita
waliwo ajeewuli amuyita ayeebazibwe. Bugs Jose bagambye Simon yafudde. Oh, the big. Oh, the big.